Municipal y'e Nakawa kye kimu ku bitundu ebisinga okukosebwa amataba mu Kampala buli enkuba lw'etonnya, ng'oluno abatuuze balusonga mu bannannyini makolero agakola plastic nga bagamba nti bamukozesa bubi ne bamaliriza nga bamuyya emyala ekiviirako okuzibikira. Abavubuka abatakabanira obutonde bw'ensi Municipal y'e Nakawa nga bakulembeddwamu Kyanwat Kevin basinzidde mu lukuŋŋaana lwabwe olw'okubaganya ebirowoozo ku butya bwe bayinza okutaasa obutonde ne balaga okutya olwa plastic amansibwa. Mufulumya obucupa buno naye mmwe kennyini mwaba balina okusasula abantu abagenda okukola ki okubusoolooza mu bantu. Etteeka ne litandikira mu ki mu kampuni, naye amakampuni ago agafulumya plastic tegalina mateeka gabakwatako okulaba nti wennyini nga olaba nti amalwaliro wokola kiriniki gwe avunaanyizibwa ku kasasiro wo empisa ezo. Embeera kati ssaawa zino mu Nakawa obucupa buyitiridde obungi wadde waliwo abamu ababulondalonda naye tukizudde nti tebasobola bumalayo kubanga production oba engeri gye bufulumira mu kampuni nene nnyo. Tubadde n'ekima egamba nti putting an end to pollution of plastics. Ng'omulama gwe tubadde tutambulirako gwego biki bye tusobola okukola okulaba nga tukoma ensonga eya plastic pollution. Tutunulidde ebintu bingi bw'otunulira Kinawataka nga slum area ogenda okwesanga nti buli w'otambula waliwo kasasiro. Yejo Kirabo agamba nti singa bannannyini makolero agakola plastic bafa ku nsonga y'obutonde bw'ensi waakiri plastic awerebwe mu ggwanga olw'ensonga nti embeera esusse ey'obulamuzi. Nsaba abakulembeze bonna mu mitendera egy'enjawulo tukwatagane mu lutalo luno. Ng'obubaka wa Parliament tusobola kulwanyisa kasasiro wekka, tulina okukolagana n'abakulembeze ba different levels. Ekizibu kye tuyina abakulembeze tebakwatagana, bateeka politics ne parties makati w'obulungi bw'abalonzi baabwe oba makati w'obulungi bw'obulamu bwaffe ffenna. Paul Onyanyowum akuliddemu enteekateeka eno asabye abavubuka okukomya okwogera obwogezi ku kizibu kya plastic wabula basitukiremu basomese bannaabwe ku bulabe obuli mu kumansa kasasiro. Tuba identifyinga era abavubuka bali muki abali mukola businesses tuba identifyinga groups ttaano kati ne tuba traininga mu business management ne tubawa skills okumanaginga businesses era abavubuka abo abawangula sibabawa sente z'okutandika business. Abamu bafuna obukadde 13, abalala obukadde 14, abalala 15 okusinkwa nga bapitchinga idea zaabwe. Mu lukuŋŋaana luno sipiika wa kanso y'e Nakawa Godfrey Luyombya ayina by'annyonnyodde ku bikwatagana ku plastic. Bw'ogenda akatugeze ne mu nnyanja yaffe mweba Port Belo wano weri osanga nga ebicupa biyingidde mu nnyanja. Kati bwe biyingira mu nnyanja bitandika okusiba n'olaba nga amazzi gatandisa kufuuka ga bbulaaka ekita ecosystem ne tuba nga tulya n'ebyennyanja ebitakola ki ebyennyanja ebitali bya mulembe. Baba KCCA abeetabye mu lukuŋŋaana luno basabye abantu okuyiga okusosola kasasiro waabwe kiyambeko okukendeeza okumumansa. Tulina omulimu gw'amaanyi si ffe ng'abakulembeze naffe nga bannyini abakozesa plastic okumanya obubi bwaki wa plastic n'okumanya mba nina kasasiro wange tumwawo tutya. James Magala yakusakidde eggulu y'eno Crab Kid TV. N'omugenyi waffe omulala ayingiddewo.